Kampala si bigambo. Leeta bank statement oba ebyapa. Ani asalawo dress code? Ani asalawo kintu kyebalina okwambala? Nze omu ku bazadde abatono mu ggwanga muno abaafayo ennyo okuwa obudde abaana. Sheila from P1 to P7 yagisomera Taiba International School. So nze mbabuuza mu kika kyaffe muli baani mu kika? And attracted a lot of discussion ku mitimbagano. Criticism ebadde okumuwalawo ndabye and some people think you went over. I don't know what you think because I know you have been following. Kakati ekisooka mu bintu byensinga okwebaza Katonda ekisooka mwebaza ekirabo ky'obulamu ne mwebaza okuba nti abasajja abazungu nga ba Mike Zuckerberg ba coming up with Facebook, abalala ne bajja ne Twitter, abalala ne bajja ne Instagram, Snapchat n'ebirala. For the first time in the history of Africa or the world, seetaaga kuba na radio nange okuwaayo message yange. Kugusa ensonga. Seetaaga. Waliwo akaseera nga UBC erina monopoly or Star Radio nga kyeyogera the verse from the Bible. Akaseera ne kabeerawo nga WBS erina monopoly kyeyogedde you can't challenge it. Because they're in a platform. Akaseera ne wajja wano zi radio zonna zimanye zaasooka osijja kuzoogera wano. Nga kyeboogera the verse in the Bible. Ne bikyuka nti bw'onnimbirira ku ssaawa 4 nga abagoberezi bange bagana nange ku ssaawa 10 nzija ne facts. Ati wasaba ebyapa luli. Sajja n'abinoonya. Kampala si bigambo. Ate byakyuse kaakati kyekiri mu Kampala. Kampala si bigambo. Leeta bank statement oba ebyapa. Okyayagala naawe ebyapa? No. Oba kyakoma ku luli? Kyakoma. By the way, Samusoni Kasumba mukwano gwange. Really? Hey! Ne mu kolido zeni BS bulijjo tuwegwa mu kifo ekinyumya. Namuvumako? Kyogamba sobola kuvuma? Era nti yakuvuma. Okitegeera n'oyo. Mukwano gwange ne kyamuvandi mu Samusoni Kasumba. Muvandi mwe muno. Ye 10 ku 10. Now omutabwana gwange naye gwali gumuti nganze omuzadde bwe yalirabye nti oba omwana ayina ensobi gy'akoze yali kutte essimu n'akola ki? Nakubira. Ye ayita ku Twitter ne mugambe senkiyo tutegoonya mu mazzi. You get it? Kalaga nti oyina nnyo. Okay, I've gone through the comments of the people. Some people were actually supporting you. In fact, like this one, ono ya commenting anga Adamu banna bali ba commenting. Most of you people in comments complaining are bitter for him loving his daughter. Most of you were never loved by your fathers and you are heartless and empty. That's why mulina a fitina. Watching him love his child unconditionally. You defend celebrities. You are not related. According to Frank, I wish my father loved and stood by me like this. Ye Jojo K. Taylor. Ekisooka Shira asobya ng'omwana ayina omulala. Nesi mugunjulira ku TV oba radio. Migwereyo taata n'omwana. Bwampitirako nga nkubira jjajja wange e Masaka. Mama wange ng'amuyita. Jajjawe. Ng'amutuuza nga kino kikyamu. You get it? Nesi bano bafeeke master bakabaliga abali ku social media. Bani? Bafeeke master bakabaliga. Abantu abasinga bali ku social media tebayagalwa. Ngoye bwakigambi. Omuntu atafuna kwagalibwa tasobola ku dispersinga love. Kiringanga abaana abakulidde mu maka gali violent, they tend to be violent. Kuba bakula kibalaba. Mu abaana ambawala nkibagamba bw'oba tonna kufumbira musajja digging a background ye. Abaana bakuze nga balwana waliwo omuvubuka eno story yali ntuufu. Yakuba girlfriend we n'agamba kitaawe ne yakubanga maama we ne jjajjawe yakubanga jjajjawe. Ompulira. Ekibuuzo ekirala Shira mumuyita mutya? Gwe mufaako ennyo. Mumuyita mutya? Obuuzaani. Mbuuza abatuwuliriza n'abali ku social media manyi bagenda buttemamu. Shira bamuyita batya? Mu kika kyewaffe oli namba 2, namba 3, namba 4 mu lumirirwe. Oyogera ku baana bagamba ku Shira batyo. Yes, nzijja. Ekyokubiri bw'ajjangewo okusaba omulimu togumuwa. Nobaga yayambala bubi according to them. Ani asalawo dress code? Ani asalawo kintu kyebalina okwambala? Nze nakugamba sigendangako mu kwanjula kwonna
nga sambadde kanzu ey'Abaganda oba ey'Abawarabu. So obuza bamuyita batyo questioninga. O getting a concerned. Mwafuka ddi bamoro judge mumbulye Museveni bwe yabalonda nti mmwe bamoro judges b'eggwanga lino Uganda. Oba mwe abasinza Yesu mumbulire Yesu lwe yabalonda nti mmwe mulina okusalawo. Ebyo bagamba yali yayambadde yali ku pate ye. Kati bamuleke. Ulira, and it was an exclusive party. Ulira. Nakono kakulu. It was an exclusive party. Party eyo tiyalangibwa ku radio, tiyalangibwa ku TV, tiyalangibwa ku billboard. Kitegeeza bonna abagijjamu it was an exclusive club. You get it? Yes. So gwe bw'oba owulira ng'ennyambala gye baayambala tiyakusanyusa. Nonsense. Wagenda mu kifo ky'otabirongengamo. Ekirala. So bamuleke. I'm telling you, they have no right. Shira mama wachi aliwo ku nsi nange enkola ki? Wendi. Kankubuli ekirala. Shira mu comparinga nnyo ku Michael Jackson wachi. Michael Jackson, Shira yali ku level ya Michael Jackson mu fame. Taina even 2% of Michael Jackson. But Michael Jackson yakulira ku TV. Look at a young girl at the age of 18 ali ku TV. Ng'akola ku WBS. Nzo omu ku bazadde abatono mu ggwanga muno abafaayo ennyo kuwa obudde abaana. Shira from P1 to P7 yagisomera Taiba International School. Lwaki namutwalayo? Nga Taiba yekkiriza abazadde okunona abaana buli weekend. Jukira yali akola ku WBS every Saturday. So nga Shira mupiikinga ku Friday kawungeezi ne mutwala ku WBS n'akola omulimo ne muzza awaka. Ompulira? Kitegeeza nti obulamu bwe bwonna abadde ku TV. From WBS to NTV, T-Nation. Every Saturday. Ate nayina ekirala buli show gy'avaako egwa. Buli show ekyo mbadde sikimanyi. Buli show kwakoze n'agiva. She's a brand. N'abeera ku T-Nation. Bwe yava ku T-Nation n'agenda ku gy'avaako ku WBS yagwa. N'agenda ku T-Nation. Ani akyagiraba? Tujeke ulikyaliwo tugireke. Ulindako nze nzijja. N'atandika okukola show ku NTV Kawungezi ne Douglas Lwanga bagiyita batya. The Beat. It was a must watch every day. Nange nagirabako. Excellent. Bwe yava ku ebiseera byakolanga show bbiri ng'akola The Beat n'akola ne Style Project. Ekyaliwo. Ezimu teziriwo. Ompulira? Shira n'abeera nominated. Ye mwana yasooka mu Uganda ku lukalu lwa Uganda okuyitibwa okugenda mu BET. Lukalu Africa? Mu Uganda wala simanyiyo. Mu ggwanga lya Uganda. Mu Uganda ya Uganda. N'agenda ku BET. US. N'agenda n'amala ennaku nnya n'akola ki? Nga Kenzo bw'agendayo kaakati. No, nga Kenzo bw'agenda mu bazita Grammys. Ye baamuyita to cover the BET Awards. But before BET, zino zemu TV South Africa, zi Channel O. Sheila, oba omwagala, oba tomwagala, she was the youngest girl across the globe. Go back crediting covering Queen, we are Chala mu Uganda 2007. Eyo najukira kamera zikola ki? Zimuliko. You get it? Kati bana bamwogerako balina akasajja. Balina akasajja ku mutima. Bana Uganda tibaagala ali bulungi. Bana Uganda ngo yalaba kwagala linnya boda boda. Mujja kuba mufaanagana. Gule moloke nungi oli mubbi. Bano omwalo mulungi ennyo bano abavandimu abalina obulago buwanvu. Omanyi bajja gamba oyo malaya. Aline malaya. Mu Uganda omuntu eyerusa yavuma omweru. Mu Uganda omuntu omumpi yavuma ya omuwanvu ng'atono ayambala kakonda yenkana ng'oli omuwanvu. That's the Uganda we live in. You get it? So nze mbabuuza mu kika kyaffe muli baani mu kika? Obuuza. Ulira nzija. Shila ng'ava yamala ndoza ng'omwaka mulamba. I don't know how she ended up on NBS. Nange nabiraba bulabi. Yamali banga tali ku TV. Ulira. Najja ku NBS eyo show gyaliko after 5. Ye bamuhiringa strictly kuleta international content. Strictly. You get it? Maliriza bwenti. Mumwe n'abampuliza abalina abaana balina emyaka 2-25. Bameka abakola omwana ebyo byakola kati kangende ku baana ki abakola ono byakola? Yes. Abamu bagamba gashumba oli mugagga nze siri mugagga. Nze nsinga babitaatuli. Nze nsinga basudire. Ali chali because of me. No, I gave her foundation. Kubanga chenabidde okugamba Shira bwamala P7 mami waffe dream yaffe mu family twalitwalanga muntu namagunga. Shira nga agende namagunga nga buli ngende namagunga. She's not the Shira you know. Ne mujjayo enamagunga yasomera senior 1
bwe mujjayo anti wange nanga mwana gwe kyotukoze tukirabanga omwana omujja namagunga ne mugamba anti Silvia omwana ono calling ye teri wano bw'oba oyagala omwana abeere doctor abeere accountant abeere architecture abeere n'ebirala abisome byonna bibalirize namagunga Gayaza King's College Buddo bw'oba omwana wabeere entrepreneur hustler those are not the schools ne mujjayo kati bwe mujjayo n'agenda Kabojja International Kabojja before Kabojja Galaxy nalyo it's international school nga 95% baana bava Bulaaya okujja wano mind ye kyovola bayiri global teriroko mind ye international yes. okusinda ku kyeraba mu ssomero bw'ava Galaxy agenda Kabojja actually ngenda ku releasinga mini documentary gye twakola 8 years ago Kabojja nabo 95% international kids endaba gye balaba abaana ebintu yanjawulo nnyo you get it olira nakano kankwogere yakambulya nnaku ezo I was shocked bwe yali asomera e Kabojja nga vaani emunona awaka ku makya ne mutwala e Kabojja kuba kumpi n'ewaka nga twakkiriziganya simu abeera nayo ku weekend nga simu abeera nayo kuki ku weekend Monday to Friday no phone kati nga buli wiki mu emitwalo 5 pocket money egy'okukozesa kantini kakati ndaba Shira atandise okugula zino bino ebyabakyali bambala bi necklace ng'abitunda ndaba ne sunglasses saakifaako nnyo kati ennaku ezo lwambuulira but Dad, do you know how I ended up selling necklaces and sunglasses? Ne mugamba no Dad, you were so mean on me. How? Bannange my schoolmates, my age mates, but baba wanga 0.5 every week money to spend. 0.5? Yes. Nagamba because you are giving me little money mitwalo 5 I had to find a way. Olira kwe kutandika okutunda necklaces ngazigula ku luumu naye ngaziguza abaana basoma nabo ku ssomero ne sunglasses about 0.5 ekyo kindiviringa nnaku ezo bano abayimbi mu Uganda bonna mikwano gye ba Spice Diana by Spice abayimbi bonna ne Babi Kyagulanyi oyo Shira yali amuguzizaako weaves ezo mu ssomero gye baali nonga amaze kati olamaze Kabojja kati na upgrading n'atandika okuleeta weaves Brazilian weaves you get it era olumu amanyi okunkonako n'angamba oyo client wange please you get it bana abayimbi bonna okiwulira Kyagulanyi bankola surprise birthday 2011 Honorable Kyagulanyi ulira baku surprising ulira nze siri muntu wa birthday nze ndi musajja ndi old school lwembera ni sente birthday yange nzira wakange kira wako kimanyi wale wati bana Uganda bamuyita ba celebrity ndoza 97% nga bana we bali ngane Kyagulanyi oyo wali kubanga Shira yali akimanyi nti njagala nnyo ennyimba za Kyagulanyi ndoza ino muleeta abeere wa waka ne twavinga fan buli muntu n'agenda 2011 yes bwe kityo bwe kiri so kakati third I think nga 6 February agenda kugulawo store y'edduuka ali this year yes actually yadde meant digulawo on the 10th nene wabeerawo ebiriwo you get it kambuuza ekibuuzo oba nsobola okulwanirira Nabukeera ne mufuula kyali ne nnwanirira eddembe lya Desire Mirembe yafa afune justice ate owange omuntu mbwezo bwe mba nsobola okudifendinga basiinaako musaayi ate owange omwana bw'asobya tebamubastingira ku radio oba TV bamuyita waka oba social media si social media every fake master buli kabaliga ali ku social media kabaliga kinene ati kabikiki okimanyi nti waliwo abantu abalina 100 fake accounts chovola banze ku page yange ban block and delete you can challenge me by the way there are many times abantu be challenge nze ne mwini boxing ne having a cup of tea ne tusula kuntandika kumpe mula gendo lye kino gendo okole kiri ne kweta teininga you get it sitwagala negative energy kati kamba wene ekirala Shira ina I think she's the most followed person in Uganda kugundize she's the most followed person ku AGA you get it abali myaka je namubuze bi ku Facebook biranaga daddy nze I don't read what's on Facebook yagita negative energy agita ki so, negative so bigera mas tagada kumanya yeba setabitagana bikola kina kubimanya aba abantu abajja ku pate ye bonna tibava ku Facebook no Snapchat abafunyi ekyali wali muganda wange through Snapchat bagita social network emmotoka ensajja buli moloka yakubula e Uganda yali mu parking wali an exclusive party event bwe ba party y'abantu bambala bwe bati gwe wanonyeyo ki
Ye event case gye yakuba. Oyo mwana muto just ignore. Oyo mwana muto. Oyo gye yakuba otegera ndowooza. Ekisooka case teri yamuyita. Kupate. Yereta bwerezi. Teri yamuyita. Abazadde kamba buli ekifembayo. Waakiri tambuza ebigere ne Lwana omwana wagende mu masomero agasinga obulungi. Agalimu abaana b'abantu. Omwana we bw'asoma ne muzzukulu wa Museveni, ne muzzukulu wa Mulwana, ne muzzukulu wa Suliru Pareria abaafunye kye bayita social capital. Shira lwasooka kugenda South Africa, I think she was 9 years. Ali nyenyonyi. 9 years. I remember ebiseera nalina sayina ssente bulungi. Waliga badde byogerebwa. I don't know bona akkiriza okubaako ne kyongamba ku muwalawo. Abadde nnyo mu mawulire ennaku zino. Okay, always abadde, but at least in the recent past, I've seen so many people nga waliwo ekiringo ku exchanging ebigambo wakati we ne bakozi banne ku mukutu kwakola gwa TV. Yes. And I want to begin with some of these words. Omuvubuka ono ng'ayogera ku muwalawo. I don't know what you think about that. Bona kkiriza ojja kumpa comment y'okujja. Uliza ebigambo bino. Naye nga pati zombi zanyumye, but Shira alina ekintu ekyenjawulo ky'atandise okukola. Era bano abawala abalala bamwerijjako bakyalina ekyokukola ky'amaanyi nnyo. Outfit sala agendayo. Passion distance. That outfit sijagala nnyo because ndi musajja Muganda. I respect private parts. But that's not a private part now to Veko. Anyway, let's talk about the Mpulirizaako. Toyinza kuŋŋamba nti nno. Omanyi dress code kikulu nnyo. Ate showbiz naye kitwaliramu. Okwambala kirungi. You are smart. Thank you. I'm smart. He's smart. Yes, she's smart. But beyond that level, no matter however sex you are, I can't take it anymore. These girls have nice today, but in 20 years to come, abana banabeera banachi enyumizamu timanyalinga akola wati. Omanyi no kubeera human mu buli kyokola. Bino bye tukola internet ebitereka for years. You're right. Waliwo nasanga omuwala juzi mu bbaala awo. Nga ayambadde akantu kati nga ate munda temuliimu nika. And I'm like, sigena mutunuzaamu kamera. Okay, case. Okay. Oyo muvuka akola ku NBS bamuyita case. Ng'ayogera ku nnyambala ya Shira Gashumba. Shira n'amuddamu and Ali ku radio fonja goluza ebigambo bya Shira. Kaga dear case, you grew up watching That's Life Mwatu and Chigenya Genya on a black and white TV. I grew up watching live performances of Rihanna and Beyonce and Destiny Channel. I am here to remind you that we are not and will never be on the same level. That attracted a lot of condemnation, that comment from so many people, including another workmate of hers, Amanyidwanga Samson Kasumba, ayaga nti Shira wano yali avumirira local content, local movies, nebirala. Mr. Gashumba, not just as a father, but as a motivational speaker and someone who understands ebintu engeri gye bitambula mu ggwanga lyaffe lya Uganda. What do you make of what is happening? Kakati, ensonga enadde nagaanyo giyingira mu neka njiyingiremu officially now. And the war has started. Yes, it has started. Lina ejjoogo ly'abanna Uganda lirina okukoma. Kankubuulire. You're calling this a war? Yes, and when I enter war, usually in Duangula, my record is very clear. Obutalo bw'abaana abato mbubalekera. Ne kati nkirabye, I think there is a gang eri out to fight my daughter. First, omuzadde yena kimukakatako okuprotecting omwana we. Naye kirungi zino entalo Shira azeerwanira. It beats my understanding. Omwana yateekayo tweet him one tweet. The entire world. The entire Uganda nebeera okwo. Let me tell you how it started and why I should get involved now. Shira yategeka gye bayita end of year Chop Life party. Banne be bamusaba ategeke party eyo.
n'agitegeka. To me it was a success story. Kubanga yali massive. It was massive. Singe tubadde tuli ku TV wano wali balaze kyekyaliyo. Kakati oyo Keizo oyo kusawa ngo 10 ogwekiro namulaba pate eyo n'angamba mwana ekintu ng'akikubye. Kwanze naliyo ng'omuzadde ebintu bwe bifulopinga babeerawo obuzibu kijja kunzirira. For the first time emyaka gye maze ku nsi nava mu pate ku ssaawa 2 n'ekitundu enkeera. Wasulayo. Nasulayo bannayuganda balina ssente. Uganda is not breeding. Abantu balya ssente mu Uganda. 2 kitundu era nze nalaga DJ sign dijjako ebyuma tugenda waka. Kumacha ssaawa 2. 2 kitundu. Abantu bakyayagala oku. Ndayiranga ntya Allah. Abantu bali bayingira Kampala nze nga nvuga nzira waka. Nejjukira tenga ku ssaawa 6 nyina okubeera mu kibuga ne biggwa. Kakati Zali. Yes. Zali. White party. Zali enkeera yayina party in the same area. Kati I'm getting this information from NBS. Keizi taina na locus kwogera ku parenting kubana ya akyali mu diaper. Taina. No, muvuko msudi. No, mwana. Taina na locus. Taina moral authority. Taina. Keizi sike kana kalenza kakola ku NBS. Yes, taina mbuza lwaki. Ekisooka. Keizi ne Samsoni Kasumba kibakakatako o protecting image ya NBS. Kubanga bakozi ba. Yes. Era sikitegeranze. Ulira kungu kikakatako o protecting Kyamagero. Kubanga Kyamagero ne bwakola ekintu ne kibeeramu obuzibu eyo. Tosobola kujja wano n'okiteeka ku Kyamagero ali bwati tekisoboka. Musobola okuyombera mulumu mwenna ne olufuluma ne muteekawo public relations to everything is okay. Singa Balamu akoze show ne flopping mwizo gidiscussinga wano. It cannot be. So Keiza akola show bagita Anikat Kalakata. By the way yagobesa na Anikat kusawa emu akakalenze. Yes. Akola show gye bayita Anikat Kalakata. Kati Shira ne Douglas Luwanga n'abala bakola show gye bayita After 5. Kati producer After 5 ya hostinga Keizi comparing pate ya Zali ne ya Shira. Yena ava ku pate ya Zali yajogera nako yali ku ya Shira. Kyabantu bali bambadde bubi nganzo omusajja omuganda Keizi. Eri pate tiyali mu lubiri emmengo. Ogenda nya I want to understand you. Yes. Okay, najja ku TV naga nganzo omusajja omuganda. Nganzo omusajja omuganda. Kye nalabye tebabadde mu Gomesi. Tebabadde mu Gomesi bye bambadde tibadde birungi. Nange nzenze nnyini byampitirako. Ne bw'ogenda mu mazina g'enkima, enkima tenza kukuba mu kira n'okayana. Mama wange singa omututte ku beach oba ku swimming pool abaana nga beesibye bu bikini, mami ayinza ga mwana wange sitaani atambulira wano. Kubanga abaana babeera ku swimming pool bambala bikini sibe kiri. N'abaana b'abanene muno abalina ebitiibwa ebijjuza loole. Bwe mbateera ebifaananyi byabwe nga bali ku swimming pool nga bawuga oyinza okutya. But that's the attire for the swimming pool. Balina okwambala. Nze Gashumba sigendangako mu kwanjula kwonna nga nyambadde jjiini. Bwe sambala kanzu yaba kalicha ya Uganda nyambala y'Abarabu oba nyambala suuti neteekamu essaati munda. Sisobola kugenda kwanjula nga nyambadde t-shirt. So Keizo okuvayo n'agamba mbu be baali byambadde byali bikyamu nnyo talina lokasi. Namuwulira bulungi nti yali tasobola namutunzaamu kamera. Webale nnyo ekirala mu byali byesittaza. Ekirala yajja yatya ani eyamuyita. Ani yamuyita? Simanyi. Ekyokubiri zino parties abantu babeeramu oluusi nga basitudde. Abasajja bagenda ne basayidi chicks zaabwe n'abaana abawala bagenda ebyabwe. Gwe bw'oleeta olugezigezi lwo nti oli munnamawulire kiyinza okuba ekirala. So yava ku script emuweereddwa n'ekigendererwa ekyamutwala bagita fitina mu Luwarabu. Fitina eri mu Uganda muno. Ani alina fitina wano. Keizi alina obujja kushira. Kiri beyond Keizi. Kiri beyond kanzije. Pate njagala muleeteyo pate emu omwaka guno eyenkana eri age eyashira gye yakoze. Yes, mugireete. Ekisooka alina kampani gyakolagana nayo bagita ATS. Yesinga okukola ebifo. Bakola mu warehouse ne bafuula warehouse ne bagifuula club. Kyali Lubega nanyini governor mukwano gwange
yaŋŋamba yatidde nnyo kukyeyalaba ye tiyaliyo abaana be baaliyo naye olwa Snapchat babeera babiraga. Basically it was a success story. Kakati Keys bwadda ate ku show ya Shira okumuvulungirako kubanga kwe yabyogera si show ya Keys. Shira kwakola ku show Shira kwakola ki? Yakola. Nzija ensonga nayo nkulu nnyo. Nze nali manyi nti NBS egenda biyingiramu. Kwabo ngamba muno nze ng'omusajja omuganda sitwali ku kigunda. Ate ne mu kigunda olwo abanywa omwenge ne bagangayira. Twali mu nkuuka. You get it. Nze naliyo for the first time mu history yange ebiragiro nali mbijja wa Shira. Era yanfugako ku olwo. Kagamba ki daddy kola ki? Anti yambulira kwanze sibimanyi. Yambulira. Kino kinakwera bwe kino kinakwera bwe kiti. Now ne mujjamu Samsoni Kasumba. Samsoni Kasumba ali mu myaka gyange n'okunsinga. There is some old man. Yes. N'agamba quite aged. Shira yagamba. Ebigambo bya Kasumba biri wano. Aga you are attacking some of the best productions in this country has ever had and making them seem poor quality and those from abroad better quality. Is that what you mean by this tweet? Local art is not poor quality and any allusion to that end is reckless and sad. Now, Samsoni Kasumba mumanyi nanga manyi. Yagamba mbo Shira yadimininze local content. Shira yagamba nze nakulanda ba Beyonce ne bali Hana nga performinga. Kungu tuli ku radio 4 ne radio 7. Wali ku radio endala. True. 5 years from James Oganti nze nawulizanga CBS. Oba Sanyu oba radio 1 oyinza okuyomba. Very true. That's the background she gave. Ntinze behavior jenyina barolo modo wange bebachi bebali. Nasirika. My God, tweet nefuka tweet. Mbandi ya Samsoni Kasumba na damu. Tinsanze KZ seems to be a good person, talinganga bantu abali arrogant nga bano. Kasumba kino kanchi kugambe. Shira yatandika okusoma mawulire ku TV nga ine emyaka 8. Kids News ku WBS. Gemba uli gosoma ku NBS now. At the age of 8, Shira ali asoma mawulire ku WBS. Omplia? Yega asoma kakati. Ekyokubiri. Mwabaana bendemu mulina okwekavalinga. Waliwo omukozi omugwe sijja kwogera ku NBS bambi yakola show enetavayo bulungi. Ne Bashira bagikavalinga okulaga nti ekyo kyabadde kiki kirungi. Kubanga ani alwanyisa Linda konzijanze Linda ko tugende mpola tedidira ko mama waffe yatugamba batulwanyisa nako nga tukyali mu mbuto zaabwe. Do you get my point? Ne Katonda has always prevailed on. Kanzije Zahara Toto mumanyi akola ku NBS. Yes. Zahara Toto ali beyond NBS. Buli lwafuluma akalinga brand yaki ya NBS. Very true. Zahara Toto aflying South Africa n'agende Juba nga DJ. Singa Zahara Toto afiridde mu nnyonyi. There is no way you're sort of excluding ekigambo ki. You can't detach her from NBS. True. So abakozi kibakakatako okavalinga bannaabwe in case oba munnaayina obuzibu. Owulira? Kakati kankubulire background. Nze abaana mbamanyi. Shira ye muntu gwe siwuliranga nti atandise entalo n'abantu. Never. Tabera mu drama z'abantu. Manyi weakness ze manyi neki ne strength ze. Tabera mu ntalo z'abantu. Katonda abadde amuyambye nti CV ye ku radio sorry ku TV y'amaanyi. Shira was the youngest young girl yakavalinga Chogamu one. She was the youngest young girl accredited to cover Chogamu. Ompulira? Yes. Shira ye munna Uganda yasooka. I bet ntekayo mukono gwange. BET gwe ya crediting ogendo coveringa BET awards. Kenzo ze yawangula ezo. You get it? I remember. So it beats my understanding. Abasajja abakulu ne mudda ku muwala nga Samson Kasumba. It beats my understanding. I know kubera jajjawe. Yes, it beats my understanding. Sina bakubira Kini Kalisa. Kini Kalisa mumanye namba yengi manyi ne yanga gikola ki. Sijja na mukubira kubanga ndaba kano kantu kaki. Katini. Otegera ndoza. Do you think waliwo abayina ekigendero ekyokupulinga down Shira? Tebasobola temu pulinga down kubanga ali wala nnyo. Ekirala. Katonda gwe yawana ennume ezaala. Kungu waliwo kye bayita favor. Waliwo omuntu ng'alina favor y'abantu. Nga ne bw'ayimirirawo kukuba abantu bamuwa lifuti. Okitegeera? Shira? Yakola ku WBS. Nakola ku NTV. N'alizayininga. Najja ku NBS. By the way, Sally Pate to her joining NBS. Sally Pate.
namuwulira bali kuki ku NBS jukira she's above 18 years yesalirawo ebintu ebisinga twena kyo jamu dictatingako but buno buchayi na fitina ngani abulina kwani I'm not understanding what you're saying amawulire gamwe nago kikanjika babuli nago ogambye no lutalo amawulire gamwe nago gayononese lwaki omuntu awo omuntu emitwalo ebiri nakolako kasitola akatakola ki akataliyo genda omwonone genda omwonone Shira joininga Twitter 2009 Samsung 2013 ekyo speaking of volumes ye muna Uganda w'omukaaga okubera fraud fraud ku Twitter true okitegera ndowooza nebyo natwali bivuddeko lwaki ennyumba ya NBS tekolinga abantu bano in order because kuno kweyuza sina kweyuza ye yateekayo tweet eji tayongerangayo kintu it's Samsung Kasumba it's case abashi overreacted no yabagaba nange ekirala kino kanchi bagambe musimanya bijja kuhuntinga after 20 years case wafudda kwani mu family yaffe shira bajango basaba omulimu timugumuwa aganti akula yagambu akula anti chenkubuuza ajja kutuka ekisera akule abaana be bajjeyo bino baga mama omulaba ndindako baana be nze nange ng'omuzadde nyina wenjogera n'enkoma ekibuzo kiri nti bye wagamba mbu abaana be bali bambadde mu kilabu bali bambadde bibinyo bali lubaga bali na mirembe bali mu kilabu gwe bw'oba owulira nga tobyagala wanonyeyo ki bw'oba owulira toli wiringi kujjamu nga togenda basiraamu bwe basaalira tojayo toyinza kuyingira muzikiti nangatto owulira bw'oba owulira nti abaana bambadde bubi ani eyakuyise ekisooka teri yamuyita nobody invited him yes kubanga script gye bamweryemu analyzing party ya Shila ne Yazali eyazali ne simu bambi Yazali bajibba nga bala kumanya yabbiwa musaka musaseki ebyo nati yabyogerako Kaiz ne Kasumba ngaba Kasumba rather ngaba linga bayino obusungu obunje eri Shila bagita fitina Shila ku myaka gye ayina company eziweranga mukaaga ezikola muno kolo olunaku olwa yali ku pate waliyo ndoza abakozi abawera enkaaga ababe bawaita bawaitress babouncer kwolwo olunaku Jinja Road Police yadiployinga abasirikale 15 basasulwa kwolwo olunaku counter terrorism kubanga yajja ne swapping bakuta sweeping okukebera oba mulimu omutujjo babikyebyo nabo basasulwa okwo tikuli babouncer tikuli bawaiter tekuli ba DJ basically kwolwo olunaku yakuriyetingira abantu bameka akasente kabanyuka nako so mugane Samsung Kasumba nkwegayiridde waliwo ensonga ku level ya festa ina kuyingiramu oba kwate simu okoleki oyogere onkubire simu nebo ogamba mbuno admins Shira yagamba ko nti no abala kigenya nti basiru yakyogerako yaga nakulanda bakino wakulola babiri these are facts nze nakulira Masaka Villa Maria twakimiranga mazzi mu bidomola ne waliwo mwana yakulire kolonga amazzi gali mu nyumba kino kiraga ki kusaidia abakasumba enkuza yaabwe neneeyisa yaabwe Katonda omuntu gwe yawo omala biseera kino kanki kugambe omala biseera Kasumba mala biseera let me tell you tweets ze mirundi eji Shira yateeka yeji we admins local content aliwa gwa admins kigenyagenya yamuyiwaka amazzi tiyamulaba ye tiyamulaba nange nyina byesalaba tiyamulaba nkugambye tuli ku radio 4 ne radio 7 wali ku radio ki endala true waliwo omuntu nga mu bulamu bwalinya Emirates nga former speaker Kadaga yenga jakola ki yalinya toisobola munyumiza KRM yamanyi ki Emirates kati mu abalinya KRM abalinya Lufusansa tosobola kugamba Kadaga twisizaamu amaaso fa abalinya Nyonyenda yakugamba nze gye nkola ki kininya